nze Kaweesa Bashir Kibuye 1D. Mugenda kulwanyisa mutya kirwadde kye Ebola nga muli mu bifo eby'omugotteko ebirimu abantu abangi nga ne kasasiro mu musula mwala? Ekirwadde kya Ebola kya bulabe nnyo gye tuli, naye nga ffe KCC tugisaba etwale obuvunaanyizibwa okulaba nga kasasiro emujja mu bantu mu budde. Kati nga ffe aba Kibuye 1 tulina ensonga ya kasasiro n'emyala. Emyala egyo buli bwe bagisuulamu kasasiro nga kasasiro tebamunonedde mu budde, gizibikira amazzi ago ne gayingira mu bantu baffe, endwadde ne zikwata abantu baffe ba Kibuye 1. Kati Ebola mugenda mulwanyisa mutya ng'ava ku bujjama nga ne kasasiro munona mumunona leeti wa bbeeyi, abantu bakayana mbu sente nnyingi ze mubajjako, ate n'ebimotoka bya KCC mwabigaanayo mwasala okuteekayo home clean. Era nze home clean njikubira ddala, era nga ffe KCC oba nga nze kansala mu kitundu ekyaffe ekyamakindyo oba Kibuye 1 tetwetaaga home clean kubeera ng'ejja mu kitundu kujja mu kasasiro, kubanga abantu baffe ba wansi. Essaawa zino Ebola mungi, naye KCC ino twala obuvunaanyizibwa okulaba ng'ereeta ebimotoka bya kasasiro ebyo, kasasiro n'abanga ava mu bantu. So kasasiro mwe mukanso mwateesa ssente mmeka ze balina omujjira ku mwezi omuntu zalina osasula bakumujjako ebintu bino? Nga KCC ffe mu ndagaano zaabwe mu ndagaano ze bakola, nga nze omusirimu kubanga omukirini sina contract gye nali nkoze nayo era sigikiririzaamu olwa bantu baffe nga bwomanyi nti nno bawa omusolo. Kati nabo baali badde tubaddizaako ku ekyo ekyakasasiro okulaba nga tubayamba wansi eyo wansi mu nkere, nga bwogambye nze embeera nkiikirira Kibuye 1 wansi mu nkere. Abantu baffe tebalina busobozi busobola sasula kasasiro, babagamba okusasula kasasiro 3,000, naye ate oluusi omukirini bwejja abantu ebagamba mutwalo, ebajjako omutwalo ogwa kasasiro, ate ng'abantu baffe tebasobola musasula. Singa kyali kisoboka nti zaali badde 3,000 ng'omwezi, omuntu asobola oteeka kasasiro 3,000 omwezi kisoboka, naye tosobola saba muntu kasasiro mutwalo. Era n'olwekyo omukirini ffe tutugikiririzaamu era terina kyekola, emala omwezi mulamba nga tenonye kasasiro. Ebimotoka bino bya division biyitamu ebya KCC? Ebimotoka bya division ebya KCC bibadde biyitamu, naye biyitamu kitono. Twagala tukubiriza abantu tusaba bakama baffe beeyongere okulaba nga KCC esindika ebimotoka ebyo bisobole okujja mu kasasiro mu bantu baffe. Ondwadde kati essaawa zino gye bagamba nti yazze mu kibuga Kampala, Ebola agenda kubanga akwata abantu baffe, naye bwe tuba nga tubajjemu kasasiro n'emyala egyo giraba nga tugigogola, tujja kulaba nga abantu baffe tubakuuma nga balamu.